Olwairo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda asiimye n'akyusa mu Kabineeti emuyambako okumulamulirako Buganda. Mu Kabineeti empya, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asigaddewo nga ye Katikkiro wa Buganda era ng'omumyuka wa Katikkiro asooka era Minisita avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu ne tekinologiya asigaddeyo Oweekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri ono era nga ye muwanika wa Buganda ssaako okuba Minisita w'okuteekateeka ebyenfuna n'obusobozi kw'ossa n'ebyensimbi asigadde nga ye Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda naye asigaddewo nga ye Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole, kyokka era ng'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko naye asigadde ye Oweekitiibwa Ahmed Lwasa. Ono yeetongodde n'aggyibwako gavumenti z'ebitundu wabula ng'asigadde ye Oweekitiibwa Christopher Bwanika ate nga Minisita wa Kabineeti, olukiiko, abagenyi n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro. Kino kikwasiddwa abadde omwogezi wa Buganda era ow'amawulire Oweekitiibwa Noah Kiyimba ate nga Minisita w'ettaka n'ebizimbe alondeddwayo Oweekitiibwa David Mpanga. Minisita w'enkulaakulana y'abantu, ebyenjigiriza, ebyobulamu ssaako n'ensonga za woofiisi ya Nnaabagereka bikwasiddwa Clotilde Kikomeko Nakate ate nga Minisita wa gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ez'ebweru bikwasiddwa Oweekitiibwa Joseph Kawuki era naye ng'afuuse Minisita omujjuvu. Minisitule ya Bulungibwansi n'Obutonde bw'ensi kw'ossa amazzi n'ekikula ky'abantu esigaddemu Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo Nassejje, wabula nga Minisitule y'ebyobulimi, obwegassi kw'ossa obusobozi n'obuvubi ekwasiddwa Oweekitiibwa Hamisi Kakomo. Minisita w'amawulire, okukunga abantu ba Kabaka era n'okwogerera Obwakabaka ekwasiddwa Israel Kazibwe ate nga Minisita w'obuwangwa, embiri, amasiro, obulambuzi n'ebyokwerinda ekwasiddwa abadde Ssenkulu wa Buganda Royal Anthony Wamala. Minisitule kati ejjudde ey'abavubuka ekwasiddwa Robert Sserwanga. Mu nkyukakyuka zino Ssaabasajja Kabaka asiimye baminisita ababiri okuli Oweekitiibwa Joseph Kawuki abadde omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu, okulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ez'ebweru okufuuka minisita ajjudde, kw'ossa Oweekitiibwa Hamisi Kakomo abadde minisita omubeezi w'ebyobulimi, obutale n'obwegassi naye era afuuliddwa minisita omujjuvu. Wabula muno mulimu n'abapya okuli Anthony Wamala abadde atwala ettendekero lya Ssaabasajja erya Buganda Royal Institute, mu budde buno nga yafuuliddwa minisita w'obuwangwa, embiri, amasiro n'obulambuzi ye Robert Sserwanga. Minisita omuggya aweereddwa eby'abavubuka n'emizannyo ate nga Clotilde Nakate Kikomeko aweereddwa minisitule y'ebyenkulaakulana y'abantu, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ensonga za woofiisi ya Nnaabagereka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza nnyo baminisita abajja era bw'atyo n'ayaniriza Katikkiro ayaniriza nnyo baminisita abajja Ssaabasajja Kabaka bamuwadde okukola nabo emirimu era ne yeebaza nnyo nnyini ddala baminisita abawummudde olw'emirimu amatendo gye bakoledde Obwakabaka. Era Ssaabasajja Kabaka nga bwe njogedde ku ntandikwa tyasiimye n'akola enkyukakyuka ku board ekitongole ekya Buganda Land Board era nga omuterega asiimye n'alonda omwami Francis Kamulegeya nga kati ye ssentebe, omwami Robert Henry Kigundu nga yamyuka ssentebe, omukungu John Kitenda mukiise, omukungu Rehema Nayiga Seeguya mukiise, Oweekitiibwa Rita Namyalo mukiise, omukungu Paul Kavuma mukiise, omukungu Ayubu Kasujja mukiise, omutaka Namugera Kakeeto Nicholas Kasekende mukiise, omukungu Mariam Nsubuga mukiise, omukungu Alex Nyombi mukiise n'omukungu Simon Kabogoza mukiise. Bano bonna abalondeddwa ku boodi eyo kati mu kiseera kino baba bayitibwa bakungu. Era Katikkiro yeebazizza nnyo ssentebe awamu n'abakiise ku lukiiko abawummudde emirimu era beebazizza olw'emirimu emirungi gye bakoze nga baweereza Ssaabasajja Kabaka. Enkyukakyuka zino zitandikiddewo okukola olunaku olwaleero, bw'atyo nassaako omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka awangaale.